keep me waiting for you, but it's not until we don't see me kanga. Nesuna kaninira, papa musala mugwema mura. Ebi buso byenne musa, sekwe ansanje nonya. Tala kituufu Spice Diana tomanyi kuyimba live. Oluvannyuma lw'okulaba akatambi kano. Tala kituufu Spice Diana tomanyi kuyimba live. Omanyi music industry eno simanyi lwaki yawanye ebbeetu abantu okusinga ate emirimu emirala. Music industry eno yawanye abantu ebbeetu okugiyingira n'okugiwabuliramu. Ojja kwesanga omuntu tasobola kuwabula mu mupiira, nga tasobola kuwabula mu rugby, nga tasobola kuwabula mu bikondi, naye ng'alaba awangwawo okuwabulira ye music industry. Omuntu atasoma yadde sofas ayagala kuwabulira mu music industry. Omuntu gwesobola okuyimbira ebika by'amaloboozi bitaano ne mugamba lino ddoboozi ki nga tasobola na kubyawula, talina na kika ky'amaloboozi kyasobola kudefininga, naye ssebo yazze okulaga amanyi okuyimba n'atamanyi kuyimba. Omunywanyi Stone Kasozi eyanfaako mu 97 alina akayimba ke bayita obutamanya. Bannange mwegendereze nnyo obutamanya, kubanga obutamanya buyinza okukuleetera okugaggawaza gw'otayagala. Nkiddamu, obutamanya buyinza okukuleetera okugaggawaza omuntu gw'otayagala. Kakati oli yasasudde emitwalo gye 2 agenda alabe Spice Diana naye ng'agenze kumukwata nsobi, naye nga ye bw'agenza okukwata ensobi ku bank account ye kugenda kweyongerako ssente. Kwegamba azze kukusuula naye ate baabuwe n'atamanya nti azze kukugaggawaza. Kyannaku nnyo nti abantu bwe bati ate baba n'abayimbi be baagalira ddala era bo be balowooza nti babayimbira bulungi ogutali musango, naye amaanyi ago g'okozesa mu kwagala okusuula Spice Diana ng'ate oli mugaggawaza mu butamanya, singa ge maanyi g'okozesa mu kugenda okulaba omuyimbi wo ng'atimbye, naye oli alemwa n'okugenda okulaba omuyimbi we ng'atimbye ekivvulu kyonna n'ajja alabe Spice Diana amucriticizing yasobole okusitula omuyimbi we, naye ng'omuyimbi we yeeyongera kugwa financially, musically, kuba ebintu bibiri bitambula byonna biringanga abalongo, nti omuyimbi bw'aba financially tali stable ne musically alina okuddirira. Kakati omuyimbi oyo gw'oyita gw'owagira ennyo bw'oba togenze kumulaba gy'atimbye, manya ogenda mwavuwaza ate ne musically ogenda mumukkiriza. Ng'oli gw'owalana oli mu kumusitulira mu butamanya musically, oli mu kumugaggawaza mu butamanya. So energy gy'okozesa mu kwagala okukakkanya Spice Diana ate ye energy ye munze ngamba gye waalikozesezza okusitula oyo omuyimbi gw'oyita gw'owagira si musango okubanga Spice Diana takuyimbira bulungi, naye saagala okiteeke in general. Nze nabagamba njawula ekisinga n'ekinsingira ensonga lwaki nabagamba akasajja nze kakamiliyoni nyinza okuba sikaagala, kayinza okuba tekankolera, naye muganda wange akasajja kalina eŋŋoma wadde tekansingira naye ate ke kasinga. So njagala nnyo mwawule ekisinga n'ekibasingira, muleke kuddira appetite yammwe oba testi yammwe gyagazisa ffe ng'era naffe bwe tutasobola bagazisa yaffe. Spice Diana ayinza okuba tamanyi kuyimba oba kwenkana balala bangi oba osanga abamusinga okuyimba, naye gwe sooka weebuze abo be wasooka okuva mu kyalo bonna obasinga obugagga, oba abakusooka okuva mu kyalo bonna bakusinga obugagga, abo bonna abakusinga okukola ennyo bakusinga okufuna. Munnange empeke y'omukisa emu esinga ttani z'amaanyi omutwalo oba akakadde kalamba. Spice Diana yajja n'omukisa mu music industry. Music industry eno njagala nkibagambeko tebagironda, yo yeeronda abanaagibeeramu. Baganda bange ne bannyinaze, music industry tebagironda, yo yeerondera abantu abanaagibeeramu, era abo abaagironda yabasesema dda n'esigaza abo be yalonda. Abantu be mulaba nti One Wonder akubyeyo kamu n'abula, music industry eba temulondangako wabula yaba yagironda. Omuyimbi gw'olaba nga ayimiriddewo omwaka ogusoba mu gumu n'akwata n'emirala oba Bebe Cool, oba Bobi Wine, oba Chameleone, oba Kenzo, oba Spice Diana, obaani, manya nti omuntu oyo music industry yeba yamulonda, si yabeera
yagironda. Kaakati music industry yo nga teyakulonda nga gwe wagironda, nkulayirira ekusesema mangu nnyo. Katayinza kuŋŋamba nti Spice Diana tasaanidde kubeera mu music industry nga abaddewo emyaka egikunukkiriza 10 naye ng'ebiri oba 3 egisembyeyo ayinza okuba ng'akati y'abadde akalina nga ye muyimbi asinga okuba ow'obuseere naye ng'ate booking azirina ate nga ne bapromoters tebamuwanda lulusu abakoledde ssente zaabwe. N'abayimbi tebamuwanda lulusu abakoledde ssente zaabwe. Nabagamba bannayuganda balina challenge emu, tekimugaana kuyoola kataasa kanfuufu n'akaleeta mu sukaali wo. Mulekerawo okuyoola obutaasa bw'enfuufu nga mubuyiwa mu sukaali wa bannammwe. Bannayuganda lwaki temwagala bantu beekolera? Mwagala nnyo abakazi abeetunda ne babatwala eyo ku streeti zaabwe ne mugenda ne mubagula ne beesiga kalifoomu ku mabeere ne mugayonkako ne muzirika. Abo be mwagala abababba obubbi? Mwagala abo ababakuba cyuti ababakwata mu nsawo? Mwagala abo ababanuunisa kalifoomu? Lwaki omukyala bw'abazze ne yeekolera tomusiimako? Ne bw'oba tomwagala waakiri alina abantu baawe emirimu, ate naye yennyini oba omuwonya okufuuka ekisassalala ku kyalo oba okufuuka omukuuzi w'abasajja oba omubbi w'abasajja obudde obw'ekiro. Mwegamba buulire gino emirimu gye mulaba kubba booda otigumbula ba special, abakyala be basinga okukozesa. Era omukyala yajja n'akubuukinga ggwe owa booda n'akutuusa waakutuusizza n'ayita akabinja ke ne kakkuba akatayimba. Abo be bakyala be mwagala. Lwaki mukkakkanya nnyo bannammwe? Lwaki temusanyukira matendo? Lwaki ebyamagero Mukama byakola temubigulumiza? Lwaki buli kyamagero mukiwa sitaani? Olunaku olwaliwo discussion yalibadde Spice Diana yakikubye. Discussion yaffe yonna yalibadde nti Spice Diana akikubye afunye abantu asitudde First Lady Babi Kyagulanyi, naye temukyayogera ku Spice Diana bantu be yafunye tiyamenye bikodi ya cricket oval. Wabula mwenna abalabi attention mugitadde n'abamawulire abamu. Spice Diana tamanyi kuyimba live, tamanyi kuyimba live. Wabadde ononyeeyo ki watamanyi kuyimba live? Waligenze ku library ne bakusalira CD n'owuliriza ezo kubanga wagambye zo zikunyumira, ate wane wayimbirwa live wabadde ononyeeyo ki? Omanyi bagamba nti omuntu atakwagala tolina kyolikola n'akusiima. Bw'oli wasa omukyalo omulungi ennyo ng'akugamba nti ye mulungi naye akabina muserebende. Bw'oli wasa omukyala alina akabina ng'agamba kirina endoddo naye yo feesi yakyo kiringanga awasula ente. Bebo bannayuganda bw'aba takwagala ne bw'okola ekirungi waki anoonyaayo ekikukuba kimu bwe kiti. Mwagala nnyo music industry eno abawagizi oba ne bapromoters oba n'abamawulire, because music industry nabagamba eri mu kwalula baana bapya. Ebbeere ne bayita music industry wabaddewo abasajja babadde 3 abaliyonkedde emyaka 2 nga si balala. Ye His Excellency Bobi Wine, Dr. Jose Chameleone ne Moses Sali Bebe Cool nga be baliyonka. Kakati yo music industry bagambye kyekiseera n'abaana bange abalala bayonke mmwe mukuze mutere muve ku mabeere gange. Yo music industry bajjeeko. Kakati bw'obeera promoter ng'omuyimbi nga Spice Diana oli mu kumukuba, simanyi gy'ogenda kulya kubanga ye music abadde mu kukkirira naddala okuva His Excellency Bobi Wine lwe yawerebwa omumpende ku stage nti Bebe Cool, Chameleone nabo baddiriramu baanafuwamu kubanga toyinza kudduka nga teri akugoba. Bebe Cool amaanyi ge gaamuli mu Bobi Wine, oba Joseph Mayanja amaanyi ge gaali mu Bobi Wine, oba Bobi Wine by then amaanyi ge gaamuli mu Bebe Cool. Ffenna nga tubeera kuyaleesa eki nange kamuddize tune. Ono yatukubye eki naffe tumukube kasepiki, oli yatukubye eki tumukube matyansi butyampa, nga buli omu amaanyi ge gamuli munne. Naye munnaabwe omu we yavaawo nabo baakiraba nti toyinza kudduka nga teri akugoba, era ne weesanga ng'egeneration eyiseyise mpola mpola. Kati nga gwe promoter oba nga gwe omuwagizi obadde osanga obuzibu naddala gwe promoter okupangisa omuyimbi ogenda okube ekisaawe, kubanga luli ebisaawe byali byefugibwa abasajja 3 nga tosobola kukola nkuuka nga temuli omu ku bo oba bonna
nga tosobola kukola kitobero nga tosobola kukola kigunda kya simba simanyi oluwombo lwa biiti ng'abo abasatu yerina okubeera feesi y'ekivulu naye bano abaana baba basobodde okulaga nti tusobola okukola ebisaawe ng'abo abasatu tebaliwo mukkirize yo music industry eyalule abaana baayo abapya ffe ng'abafuna mu music industry oba abaali bafuna mu music industry tusobole okuddamu okugifunamu bupya kubanga ojja kwesanga ng'abasinga okufiweringa ekintu kino baamawulire bapromoters naye ab'amawulire abawandiikanga nti rediyo erina effujjo mu gatunde sibaa rediyo akoze kino sibaa gundi akoze kino olwaleero mukyasobola okuwandiika ku rediyo singa tuprotectinga abantu ngaabo ne tubalyako mpola naye nga tusobola obbaliirako olubeera ddaani okubali olumufuuwuuke ng'enkyenjala egenda kutuluma wamma Spice Diana mwannyinaze wange omwana wange ow'obuwala nkuyozaayoza ekivulu wakikubye essente wazifunye abantu wabafunye era wataddewo essuula empya nti kati yenna anadda ku cricket oval akolerera ggwe kulaba nga afuna abantu nga be wafunye era nze nsobola okugamba okusinziira gye wajjira eri ne wooli wano musically okaziwadde singa obadde musajja n'aligambye nti osajja kudde olina brand etalinaalina onokodde zikolabo eziri international ate nkulayirira ogenda kuleeta award mu bbanga eritali lyawala naye sooka ompe ku ssente za cricket oval ndyeko